قد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. nga yakosa abantu Allah kyagenda okukola fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Bagenda kukwata ebirungi bye batandika obisasula abantu beyakosa, wadde abatali basiraamu bajja kukwata ebirungi babibawe. Allah bagambe mukirabye nti ndi mwenkanya obuzi obugenda okuva tebagenda kuba na shahada naye nga Allah abasasudde then oleka abatwale saidi yaabwe. Naye kisinga okutiisa omusajja abadde agenda mu jjana olw'okukosa abantu, nabbi yogera ekigambo n'agamba fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khataayahum. Bagenda kukwata mu mazambi g'abantu bewakosa, amazambi bewakosa bagakuteekekeera faturihat alayhi thumma turiha fi nnar. Abange tuli mu sizoni ya bululu, ebyobufuzi gulinga mupiira, omuntu awagira kyawagira naye ffenna kitaffe ali omu Uganda. At the end of the day tetwekosa, bujja keera nti abantu b'obadde okyaye ng'ate abaana bawe bawasizza mu mmwe. Bameka ababadde tukuze FDC eriwo nga y'amaanyi eri luddawa, bukeere nkya nga mutabani wa NRM ng'ate asiimye omwana nga gwagenda okuwasa taata we wa Nuupu muwala we. Obukyalo obw'enkomerero obugenderera temwekyawa, buli omu awagira kyayagala naye ffenna tuli omuntu ogwo. At the end of the day temwekosa. Bino ebintu byakaseera ekisembayo oba ekiddira ekisembayo. Abakyala musse abasajja, abakyala bangi basse bakitaffe, basse abasajja nga bagenda kujja kukiyama nga batta abantu. Lwaki? Omukyala ateekawo embeera, omusajja mukulu myaka 65, omukyala n'ateekawo embeera n'ajjawo ensonga z'ekisenge mbu olw'okuba alina ekyamunyiizizza. Jjukira abasajja bangi tasobola kwenda, n'agamba kasita mwoleza mugololera muwe emmere, si bye byakuleeta. Ne bukeera enkya omusajja wattu n'abeerawo ne bamuzuulamu prostate. Afunye prostate kubanga mbugwe wanyiiga, ensonga z'ekisenge wazijjawo, mbwogolola ofumba ezo sunna. Bakuleeta kufumba yali talya, bakuleeta golola yali tayambala, waliwo ekyakuleeta. Musajja wattu n'abeerawo nga yeekuniza okukaganya prostate, kubanga eddagala ekiteeka abantu mu prostate ekinene basajja butabeera na bakyala. Era kyova olaba abasawo bwe bazuula omuntu prostate bamugamba yongera ku biseera by'okwegatta ne mukyalawo. Musajja wattu n'abeerawo ne bamugamba ate prostate wo level gy'alimu w'amaanyi. Kakkano omusajja nga ali awo yeekuniza, ate omutaddeko embeera toyagala awase. Musajja wattu n'abeerawo akaddiye, omubonyaabonya omutokyalinga. Abakyala batokyalinze bakitaffe, kubanga abakyala bamaama Allah bo yabakolanga bo boogera, baagala nnyo sympathy. Abaana muve mu nsonga za taata ne maama. Abaana nga mwasanga maama ne taata baayawukana temuyingira mu nsonga, temumanyi lwaki kitammwe yalekawo maama wammwe. Labirira maama wo, labirira taata, bonna bakadde. N'ebyokusaidinga mubeere ku maama yekka. Omusajja omukulu n'abeerawo nga yazaala abaana ne tutuuka omusanga nga agenda kufa nga talina wadde asobola mmufumbira kyayi naye ng'abaana bakulu. Olw'okuba omukazi yabagamba oyo kitammwe yankola ebintu bingi. Abakazi bawaayiriza, lwaki tobyogera kitaata bye yakola? Buli kaseera maama tubagamba taata yakola ki? Baana bange sisobola bagamba naye yali muzibu, yakola ki? N'osanga ebyana ebitategeera ne bitaddamu kugenda. Kasita nammwe muzadde, temuzadde baana, nammwe muzadde.
nomusanga musajja mukulu alinga mulekwa naye nga alina abaana abamu nawalirizibwa nawasa omusajja osanga abasajja waliwo omusajja atambula n'ebyapa bye omukazi gwe yandibadde yeesiga bayawukana bwe yazalamu abaana abakulu kati yafunayo omukazi omulala ali myaka anamweje neneetamwesi newaba agenda kunaaba yayogedde ekigambo kino ekipale alina ekipale ekyomunda ne bwe mba ngenda mu kinaabiro mwemuli ebyapa byange ntya bayinza obibba abaana bange be nandyesize omukazi yabanzijako abamu abasajja abatasobola n'abeeraawo bw'oba togenda mulabirira nga togenda muyamba ku nsonga zamu kisenge vaawo wasa omulala lwaki omubonyaabonya ottawaki bameka aba abalekawo naye waaba akutadde mu maka olwokuba okyalina ku maanyi n'obasanga kubanga abantu abakyasinza okola abalola prostate basajja naye bonna bonna mbeera kazi ali awo buli kaseera yeyagala bweyagazi nja mumuteekako amaanyi ajja kumpulira nja mumuteekako amaanyi ajja kumpulira nja mumuteekako amaanyi ajja kumpulira abakyala bamaama tusonyiwaŋŋane musonyiwe bakulu bannammwe totta muntu kubanga Allah bwali kubuuza tojja kusobola bitebya abaana mudde eri bakitammwe mulabirire bamaama ne bataata wadde bayawukana bonna bakadde bo maama takubuzaabuza okujja ku kitaawo takubuzaabuza okujja ku kitaawo kubanga akuleetera bizibu ekirala abaana ab'obulenzi mwazaala mu bannyinaffe abaana ne mubasuulawo munoonye abaana be mwazaala abakazi bangi balina obulamu bwe bayingiddemu basula bakola nosanga omukazi ali ku trera kuloole ku fuso ey'amatooke ey'akasooli ava Juba waggulu kiro abakyala alla yabakolanga ba queens n'ekiro emmaali ye lwaki asula akola kubanga bamuzaalamu abaana ne bamulekera alabirira baana onofuna emirembe gyolaze abavubuka mukozi kinene bannyinaffe okkaaba gwosobola okulekawo abaana naye omukazi tasobola suula baana n'obasanga nga basula mu katale k'ennakasero nze kemmanyi owino akooye ne yeebakaawo saawa 9:8 n'awamuka ku 9 akole matooke ayina abaana baweerera ayina abaana balabirira wamuzaalamu n'odduka ne bugenda ku bwakadaama bunnyabo kubanga ayina abaana balabirira abonaabona ne bayingirayo batasobola kukola mwabandirabiridde wabazaala muloleka awo amaziga ge bakaaba wallahi ojja gasisulira n'otakomya kukaabya muwala n'okaabya abaamuzaala omanye ekirumanga omwana gwe waweerera omwana gw'okuzizza ne bamuzaalamu abaana najja ng'ali ku lujja omanyi bwe kiruma ng'ekyalo kyonna kikwogerera ate toyinza musuula nolowooza mbuno gw'ogenda kuwona okaabya omwana omuwala okaabya kitaawe okaabya nnyina okaabya kali awo bambi kannyabo obulamu bwazikirira abanga abantu betukosa muzeewo okukoza abantu mulekerawo okukosa abantu mu mbeera zonna basiraamu si basiraamu aqulu qawli hadha an astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديرا twegendereza abantu tetubakosa mu bitiibwa byabwe mu maali yaabwe mu misaayi gyabwe